TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Waliwo omwana mulenzi yayimba oluyimba n'agamba nti ndabye ebinyuma mu nsi ya Mukama naye emboozi za jjumba zinyuma. Ekyo kye nawulira. Yenze kanka kapita mbaweereza nsinzira mu kirowooza ene mukono gwe mbaweereza naye bwakedde dda abalamusizaako nange ku lwa TMO Online Television mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Bingi bye tugenda okulaba olwaleero byewuunyisa. Mukimanyi mbadde sirabangako ku Namagoye musawo wa kinnansi. Mbadde simanyi mu nsi nti mulimu bannamagoye abangi be nalabye. Olwaleero nnyina gwe mbaleetedde bangi. Jumba oba nkiyite kusombola naye ye anaamanya bw'anaakiyita. Mpulira nti omuntu wagw'eddalu n'agenda mu basawo abaganda ng'ekimutawaanya kiri mu nsonga ya Kiganda ne bamuwonya. Olwaleero mu programu eno njagala ndabe ku muguwa eddalu gwe nalaba nga musibe enjegere nga kati atambula nga kati yawona. Njagala okulaba mpulira nti abasawo b'ekinnansi basobola okugombolola omwana eyagongobala n'addamu n'atambula. Mu programu y'olunaku olwaleero bingi nnyo bye mbaleetedde. Nga tonnaba kubanga okubira munno mugirabe kansooke nkubuulire. Nnyina omwana omuto gwe nalabye ewa Jjumba Lubo aligaweesa n'entya. Wali olabye ku mwana eyazaalibwa n'eddiba ly'ensolo. Sinti yazaalibwa nalyo alyesiba atambula nalyo naye nga limuli ku mubiri yafuluma olubuto lwa maama we ng'alirina. Ekyaŋŋambiddwa nti nno jjajja kijjolooto muntu nsolo akyazaalibwa n'ennaku zino azaalibwa mu bantu. Nnyina omwana omuto kabona omuto eyazaalibwa n'obuyinza. Mu programu eno olina okulaba omwana kabona eyazaalibwa n'obuyinza nga yazaalibwa n'eddiba ly'ensolo ku mubiri. Ebyo bye mbaleetedde. Njagala okutegeezaako nti njagadde okumanya ebyo bye nakula simanyi bye nawulira obuwulizi kyenva nteekawo programu zo muziyigireko ate naawe awulira nga nyigirizibwa ebintu byebimu ebisomesebwako wano nkuzigira obuyambi tonneebaza weebaza abo ababukuwadde kubanze sibimanyi noonya binoonye. Nateera mbanjulira Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjumba Lubo aligaweesa atule mukono mu kirowoozo obuuza ku Bishop Stage n'omulaba. Nze gwe ndi naye ansobozesezza okuba nga mbibatuusaako gira ogamba munno nti bazze okubaweereza TMO nate sabuukuludde ekirala naye kambabuulire. Kampuni ya Kasamitala Kagwa Logistics Company ensobozesezza okubatuusaako programu eno ebagamba osobola okugula ekintu kyonna ng'okijje China. Tuyina office e Gwanzu Bayonne District eyo ojja kusobola okutumyayo ekintu kyonna oba oli ssekinnoomu oba oli wa store oba oli musuubuzi oba otunda bintu by'oku online naye nga gw'obijja China njagala obitume ne Kasamitala obakubeko nga naawe wabifunye ku muwendo gwa wansi n'obongeramu katono. Kampuni ya Kasamitala bw'emala okubiguliza ate ebireeta n'ebiteeka ku store eri ku Total Business Center mu Uganda ekizimbe kiri mu kibuga ekyo wali Total opposite Jesco Building. Gwenno ayagala okubaako by'otumya osobola okugendawo physically bw'oba tobakubidde nate alina bye yatumya osobola okugendawo nga tewabagamba bikuleetera waka weebiri ku store ku Total Business Center. Nkulayirira ne bw'oba waguladde ebintu e China bajja bikuleetera bakuyambeko okusasula omusolo oba kiyite customs clearance of customs and government taxes ndowooza byonna we biri awo ate basobole okuba nga bakikutuusiza mu ngeri gye bayita eya shipment ku nnyonyi saako ne ku mmeri. Kampuni ya Kasamitala gye yambisa okyuse mu nkola ya business kubanga ensi yafunda. It's a global village. Osobola okusinzira Kampala n'ogula ekintu kyonna ky'oyagadde ng'okiguze China. Kaŋŋende ewa Ssaabakabona Jjumba aligaweesa tutandikirewo bunnambiro. Sebo wasuza otya? Nasuze bulungi ssebo. Mwenna abana TMO abatulaba agulumizibwe nga atenderezebwe nga weebwe ekitiibwa amawanga gonna agamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo abweza nnyo Bwakabaka Mukasa ne Maama Namukasa banna TMO Online Television mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kutuwuliriza mwebale okubeera eyo ne mubanja Ssaabakabona nga tuluddewo okumulaba
basebo ne banyaba emirimu gibeera mingi obuweereza bubeera mingi omanyi edda ennyo mu nzikiriza yaffe n'ey'obuwangwa n'ennono oba mu bujjajja abantu abasinga bakimanyi bulungi nti Lubaale tayagala kamera. Abantu abasinga bonna bakimanyi bulungi nti abasamize tebatunula mu kamera. Okisanga eyo nga bakyogera nako nagandi kati nze omusamize ate ogenda nkuba ekifaananyi jjajja bamutunda. Basebo ne banyaba ekyo kyali kitundu kya kutuzza mabega kya kutuvoola na kutusaanyaawo kubanga wano bw'obanga oli wano mu kirowooza byokolera mu kirowooza byokolera ow'emukono tagenda kubimanya ow'e tagenda kubimanya kubanga weesamba kamera. Kale ekyo kye baabakozesa okusaanyaawo obujjajja bwammwe. Abantu ne babonaabona, abantu ne balwala, abantu ne bafuna ebizibu. Embeera yonna neetuuka okusaanawo mu nsi eno lwakugamba nze situnula mu kamera. Ekyo nno ne kibawa n'omukisa okukola ebintu ebikyamu, okukola ebintu ebikyafu, okweyisa obubi, okunyaga n'okutulugunya. Byonna ne bifumbekera mbasawo b'ekinnansi olw'embeera temwagala kamera. Kati oyo yenna omulwadde asoobye oba omuntu yenna atambudde n'ajja okwebuuzaako kuba nabategeeza nti ennyumba zino bulamuzi. Kati n'omugwako n'omutulugunya n'omukozesa ebintu byonna ebikolwa n'ebitakoleka kubanga gw'ogamba toyagala kamera. Kale nno simba mbeebaza timwebale kutulaba mwebale na kusaba programu ezo ze mwagala nebaza timu online television mwebale okuvaayo ne bannamawulire b'eggwanga okulabika ndi ensonga eno mugitambuza walala. Kubadde katundu ka kubabuuzaako kambuzeeko mikwano gyaffe egiri mu Amerika. Amerika eyo ninayo mikwano gyange bangi. Mbuuzaako mikwano gyange abali mu Bungereza, mbuuzaako mikwano gyange abali mu South Africa, mwenna abali mu diaspora n'abali mu Uganda. Namusaako ku bakabona ne bannabona abakkiriza bajjajja b'abaana. Kantwala omukisa guno mbuuze kusenga kulanama maama w'abaana weebale emirimu weebale kubeerayo ne famire yange yonna. Mbuuzaako ku bazzukulu bajjajja abo betukolera emirimu abo mwenna mwe tubeera nabo mwenna mbalamusaako mwebale nnyo mwebalire ddala. Amazima nange kankuleetera obubaka okuva eri mukama wange Yosefu Tamale mirundi senior. Twali tuli awo n'aŋŋamba Jumba oyo bulijjo w'amaanyi namulaza akatambi ng'okansira bisaso n'agamba ekitegeeza nalina abaana batwale omanyi yagaana okumwanjula mu kyaki n'okola embaga naye mubuuza yezajja gwe oli musajja w'amaanyi omusajja manyifu naye nsulabanga ku mbaga yo nti ndeka zisange kyange nyina gyenjiwaaba. So nno ankupeereza obubaka nkukuleetere abadde tannabaku yabali emabega tagoberera naye kati agoberera byogamba wano yimba amaanyi okubanga eri ababigoberera ate ne bakuddiza obubaka. Awo nno nakuŋŋaanyiriza ebibuuzo ebimbuuzibwa mu biyise by'ozosomesa n'ebyo by'otaakoonako ng'abantu baagala okubimanya. Awo wengenda okuba nga ntandikira. Kaakati wano mu kirowooza wensinzidde okubaweereza wengenda okusinziira ate okubaweteerayo ebibuuzo byammwe. Njagala kutandikira wano era nga sinakubuuza kisookera ddala. Eddiini eno ey'obuwangwa n'ennono gye nalaba luli mugenda okuzimbira ekiggwa ekinene baana ba sitaani muli baganda ba sitaani bw'ogibeeramu ogenda mu ggulu ebibuuzo ebyo bw'ogibeeramu ekituufu zikiriza eyo ngenda kugyogerako ebigambo bingi ate njagyogerako ebigambo bitonotono. Abasabo ne banyabo nange taata wange Tamale mirundi nkubuuzaako weebale emirimu weebale kuweereza weebale kukulisaayo mbuuzaako omumbejja Princess Namirembe Bwanga bwa Mirembe naawe nkubuuzaako weebale kubeerayo weebale kuweereza. Jakana Nadduli Muzeyi Nadduli naawe nkubuuzaako banayi mwebale emirimu walunaku lwankya tumulindirira. Wabula ekibuuzo kigamba nti eddiini eno ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono basebo ne banyabo tetuli baana ba sitaani. Sitaani kitegeeza ki? Sitaani kikemo. Gwe omuntu asobola okukema omukazi
n'omwebakako nga takukkiriza gwe omuntu asobola okukema omwana omuto n'omukozesa nga tanneetuuka gwe omuntu asobola okukema omuntu n'omubba gwe omuntu asobola okukema omuntu n'omulimbalimba sitaani kikemo basabo ne banyabo ffe waffe tiwaliyo bikemo kyovula ndi abantu batunoonya okuva ku Monday paka ku Sunday era ekitukozesa program zino twewala ebikeme ebyo enzikiriza eno yatonda Namugereka wanga gululisodde ne Serubale gulude ndoboozi kubanga oyo ye kyetonde yatutonda emizimu si Katonda abalongo si Katonda amayembe si Katonda emisambwa si Katonda ejo myoyo egiwereza obutonzi bayite ba malaika oba bayite ba angels mu lulimi gwe lwoyinza okutegeera kale basebo ne banyabo alowooza nti tuli baweereza ba Sitaani ekyo si kituufu kyebayita Sitaani ewaffe tikiriyo era taata ng'oyagala okugatta mu nzikiza y'obuwangwa neno n'okuziika oyo tamala emirundi tujja mulwanira waffe kubanga musajja musamize nakugamba nti ennyumba zino baziyita bulamuzi kakati bayina gye balamulira naye yennyini mulamuzi era atulwako jjajja waffe bamweyana kakati mu bulamuzi obwo mu nnyumba ey'obulamuzi eyo gyawaaba kubanga oyinza okusanga ekkooti zaffe tizikyalina mazima ekereziya tizirina mazima emizikiti tibayina naye amazima gali mu nnyumba zino ez'obujjajja kubanga mwe muli ekigambo bulamuzi gwayagala okulamulwa ayagala okumanya muddayo ne mutereeza obujjajja bwammwe ate nga mutereeza ekigambo ekyo buki bulamuzi kale bassebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza era kyenjagala okubannyonnyola obulamuzi obuli mu nnyumba z'abajjajja baffe bino obwo omuntu wagambira ndi nze sigenda genda mu ekereziya sigenda kukola ki era kye twavudde tukola enteekateeka okununula ebifo by'obujjajja byonna nga bwe mubiraba kyetuvudde tukola enteekateeka okussaawo amasinzizo ago ag'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu nsi yonna obusoga akkiririze mu lusogo mu lulugwala omunyarwanda mu lunyarwanda naye bassebo ne bannyabo ffe tuli baganda ekigambo baganda kiggwayo nti baganda ba Katonda era ekituyisa bajjajja nti ffe tuli bajjajja b'abaana abaliko obujjajja butulondoola tuli bajjajja b'ensi eno bannakazadde ekibuzo awo abantu badde bambuuliza naye bano abasajja b'otuleetera si baana ba Sitaani si baganda ba Sitaani enzikiriza yaabwe teva wa Sitaani kati ondaba basaba ne banyabo gwe bw'otunula mu kamera ondaba nga ndabika mu Sitaani otunulira nonetegereza ondaba nga ndabika mu Sitaani basabo ne banyabo ffe situli baana ba Sitaani enzikiriza yaffe erina ensibuko olusozi walusinsi n'emyaliro enzikiriza yaffe erina ensibuko enzikiriza n'esibuka mu buwangwa na nnono ewa jjajjaawo ewa kitaawo ewammwe gy'ova mu buwangwa bwo abaddugavu kye baatuggyako ekigambo kwekkiririzaamu ekituleeta wano kwe kubannyonnyola mwekkiririzeemu omuganda mu luganda omunyankole mu lunyankole omucwezi mu lucwezi mwe abatamanyi bwe muyinza kwekkiririzaamu kyemuva mutunoonya kyemuva mutunoonya ate va ne kubayamba buno buweereza teriyo musawo ayamba muntu buweereza nga kanka kabotuddawo ku kamera tonyamba buyambi buno buweereza kakati naffe ng'abasawo b'ekinansi tuli mu buweereza kubanga ogenda n'owuli omuntu naga nze bwe naamala okukolako ojja kujja weebaze abasebo ne banyaba abantu buno bwa Katonda bwabwe bw'ajja ng'akusaba mulimo bwagufuna muleke agenda akole si gwe Katonda agumuwadde omuntu bw'ajja ng'akusaba bugagga bwabufuna muleke agenda agaggawale si gwe Katonda abumuwadde tomuggyako mpooza omanyi nti mu nnyumba zino ffe situlina kimu kya 10 omuntu bw'ajja n'akola emikolo gye oba kufumba kijjulo oba kufukamira kusaba jjajja oba kumala bukko oba kumala busulo oba kumala naddira oba kusamira ebigambo ebyo bigazi naddayo nayeefunira ssente n'agula emmotoka n'azimba amayumba ge abasawo b'ekinansi mulekerawo kugamba abantu tiyajja kunneebaza kwebaza ekibuno buweereza bwo bwebifuna temusaba omanyi nawulirako jjajja Jjumba nti
bwe omuntu bwajja ew'omusamize n'amuwa emmotoka oba n'amuwa obugagga ate amusaba omwana obugagga butuuka myaka 2 ne mugamba leeta omwana w'omulenzi. Ekyo si kituufu bassebo ne bannyabo. Nakino ogamba abasawo b'ekinnansi oba abasamize abo bennyini abataagala Katonda balinamu enkola. Nakuwa obugagga tewadda kunneebaza. Bassebo ne bannyabo buno buweereza. Bwe nva ne ngende wala DC ne mugaye ekibanja kyange bakitwala nampandikira ebbaluwa ekibanja ekyo ne nkifuna. Seetaaga kuddayo kwebaza ala DC kiba kyamulonza. Bwe nva ne ngenda ku poliisi ne mpaaba nti gundi yabadde anziba oba gundi yabadde ankuba ne mututabaganya oba omusango siddayo kwebaza DPC. Kale naawe kabona naawe omusawo w'ekinnansi naawe jjajja w'abaana omukkiriza omuzzukulu wa Buganda oba ow'ensi bw'ajja nabwa nti ndi mulwadde n'omujjanjaba naawona leka kuyimiraga tubajjanjaba naye timwebaza. Guno mulimo gwaffe, buno buweereza bwaffe. Okiraba nga bwe nkedde wano ku makya olabye abantu bonna b'osanze wano kati nze nga mbaddako nti nno munneebaze bazze mu buweereza era tibayinza kuŋŋamba nti wakedde nnyo saba kabona wakedde nnyo kutukolako buweereza bwange kubanga gwe mulimo ogwantonze eri Mukama Katonda. Nammwe bempereza ebigambo bino ku kamera seetaaga kunneebaza wabula neebuuzaako kwatagana tukolagane buuza wootamanyi nkusomese. Kankubuuze jjajja Jjumba omanyi sooka kuyozaayoza okukansira kabona bisaso kabona bisaso Kasa Mitala Segawa kabona bisaso Kasa Mitala mama mutuweera obubaka twalaba abantu baali tebamanyi nti mu buwangwa n'ennono omuntu akanzira oba abatizibwa atukuzibwa n'atambulamu eyo embeera. Naye kankubuuza ekibuuzo bw'otereeza obujjajja bwo ofuna ssente obeera bulungi oba obonaabona mpaka lwoliva mu nsi. Omuganda agamba nti embuzi zenva ate omuganda agamba nti siri alaga mubiri. Waliwo omuntu agamba nti lubaala agaba naye nga bambi naye bw'omutunulako ekkanzu ekutuse. Waliwo omuntu agamba nti lubaala ayinza okukugaggawaza oba omutonzi ayinza okukuwa naye nga bw'omutunulako nga yoyo kafenyire ebbuga lyalaki bisi. Lubaala agaba ayagala okumanya nti lubaala agaba tunula ku nze gwe totunula ku mulala ekyokulabirako kirabire ku nze. Nze kanga kanaga nti abaana bange basomye mu masomero amalungi nkimanyi abatandise okukola bakola emirimu emirungi. Nze ndi musajja mukulu naye ekitankuza lubaala akuuma. Bw'osamira lubaale olabika bulungi era kyova olaba nti obujjajja buno twabulekayo nga buweereza. Era tulina emirimu gyaffe emirala guno si mulimu. Omusamize tali akubiba balwadde be baleese. Kakati omulwadde abayo n'omulimu omulala aleese kilo z'ennyama 2 agenda kwokera jjajja ddungu oba embuzi ekijjulo kyo kya mikolo nga naawe olinda kuweeyo wamukozeeko embuzi yamukutteko yakirwadde nga wagimukozesezaako ng'olya kuweeyo gwe totya kisiraani ky'omugjeeko. oyinza okuba gwe weeganga si kituufu. N'omulundi n'ogumu enkoko bw'ekola ku mulwadde nga yakumuggyako ddala oba yakumukokoola oba yakola ki eyo etali yakijjulo situgirya era abasawo gye bakomye okugibirya n'okufiritikana gwe genda mu nzija z'abasawo batunuulire tebalina mmere tebalima tebaagala kukola ki kwegamba babeeraawo omulwadde lwataze tafuna kyakulya. Bassebo ne bannyabo nze si yenze naawe yasamira ng'oli bw'otyo jangu tutuule nkubulira ekyokukola. Mpulira njagala okubuuza abantu batawaanyizibwa ne basoma ne basaba bali n'ozukka ekiro n'owulira ku neighbor ng'obuyimba bw'eddiini bakoze eki n'embeera tekola ki embeera tekyuka. Kati kindeeta ku bibuuzo ebyandeese ekisooka bamaliriza ne bagamba ku kintu nti waliwo ebijja bibalondoola. Wansomesa kye bayita obujjajja bukola ki obukulondoola okuva emabega gy'ova. Kati nga buno bagamba buba bwali bubi kintwala ku kigambo kye bambuza nsi kitegeera omutego kiki
omutego naye omutego ngenda gunnyonnyola naye ogambye nti abantu basoma waliyo omuzungu kyagamba nti charity begins at home gwolowooza yali ategeezaki yali ategeeza nti oba omukisa oba empisa oba emirembe gitandikira waka si mu ffumbiro si mu nju wabula mu nnyumba zino ez'obujjajja olulabye luno oluyise nalusiisira kubanga omuntu atuula n'asiisira omwo n'omukisa ne gukusiisirako ogiyisa ennyumba ya ssuubi kubanga y'ennyumba erimu essuubi kakati bw'ogenda okutunula kugaye nti obuyimba obw'eddiini ne bakoleeza nga abaana bamaze okusoma naye guddayo mu kkanisa owulire komaweeka kitaawo akulindiridde tiwazaalibwa otyo ensi yakulimbalimba tiwali muyaye bwe baamala bonna beeyiwa mu kkanisa babagamba kuddaka bonna beeyiwa mu kkanisa omanyi kye yabaddamu nti lengera embaata lengera empuuta amagunju ga kuno kubanga mu kkanisa teri kiriyo naye olw'okuba abantu baalwala obwongo tibeefumiitiriza kakati emiteego katudde ku kiri omutego kyeki bassebo ne bannyabo waliwo kye tuyita obukka obusulwa naddiro biki oyinza okusanga ng'omusajja yayagala omwana we gwazaala ekyo kikolimo oyinza okusanga nga omulenzi yazaala mu mwannyina naddala nga bano bannaffe abali ebweru ekyo kikolimo oyinza okusanga nga mu luggya abooluganda batandika okwewasa kkiriza nti omuntu ne bw'aba wankima n'awasa omwana omuwala nga wankima obwo bulwadde naddala eno ewaffe mu Buganda obwo buki bulwadde nga ntegedde nga sitegedde naye ate lwaki totegeera omuntu olina omubuuza omuziro gwe lwaki oŋŋamba nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ekyo ne kyoleka nti olwo yeddira ki yeddira nkima kale nno bassebo ne bannyabo kiki kyenjagala okubategeeza kyenjagala okubategeeza nti ekyo kivaamu ebikolimo kivaamu emiteego kivaamu okwonooneka tulina bannaffe bazadde abaana ne bakenena endusu kakati ate neebaawo okugenda nobba nga wagenda nobbe wajjajja Jjumba wagenda n'omunyaga oba omuntu yenna n'agenda ezino ennyumba za bulamuzi tukola ebintu bisatu tuziyiza tuwonya ate ne twonoona omuntu najja nakubbako kamera eyo ne tumuloga ne gumufuukira muteego omwana n'omuzzukulu nga balina okusasula ekyensonga eyo abantu bakozeseza ssente nga si zaabwe ne babaloga abantu babbye ebibanja by'abantu nga si byabwe ne babaloga n'ogamba nti gundi oyo yagula alina emmotoka ziweddewo naye nga yabba munne kakati yeyonooneka kati ogwo gufuuka muteego kakati omuteego ogwo ne kibeera ekikolimo bw'ogenda mu nnyumba zino ez'obulamuzi oba bw'ojja ewa jjajja oba bw'otuuka ewa jjajja Jjumba bw'akukebera oba gwe n'omubuulira bw'oli ebyo byonna tubikola ne tukuggyako ekikolimo omanyi jjajja Jjumba waliwo abantu nga atawaanyizibwa mu bulamu nga bwe yeekeberamu talina na nsobi kwezeemu ze wakola kyobola oluusi batuuka nti ze yakola awo batuuka ne bagamba kirabika waliwo ekimulondoola eno mu bulamuzi gye mutuula osobola okutereeza omuntu atamanyi kimugoberera n'okimuzuulira n'akitegeera ate bwe bulamuzi kubanga osooka kumulamula omuntu oba waali oba taliiwo olina kusooka kumulamula toyinza kumanya kimuluma nga tomulamudde kubanga ne bw'ogenda mu ddwaliro ezzungu osookamu ekisire wadde omuntu aba akunnyonnyodde naye oddayo n'omugaa nti waŋŋamba kino na kino naye kinsonga eno eva ku kitaawo wadde yafa ensonga eno eva ku jjajjaawo wadde yafa ensonga eno eva ku mukuluwo wadde waali naye yabaleetera ekizibu mu kika kino najja akitabula mu lubaale wammwe oba mu mukisa gwammwe kakati ekintu ekyo n'otula n'otereeza kyekiyisa bulamuzi okisooka n'okitunulamu nga nze sikimanyi nga tokimanyi nonga nti okusinziira ku gundi ne gundi ne gundi ayina bye yabaleetera naawe kuobonaabonera okwo
mpulira bwe liba zimuzimu bwe ne tulijjawo bwe guba mutego ne tugujjawo bwe kiba kisirani ne tukijjawo bwe kiba kikolimo ne tukijjawo ne bw'oba wabba omuntu nokkiriza nti nanyaga kakati ng'omuntu oyo yakuloga abantu baloga bannaabwe ne babiva nako nalowooza mbuti kikukutte naye nga kumbuusaanawo kakati ensonga eyo tugitereeza ne twogera ne jjajja omuntu ne tumunyonyola ennyumba zino bwe weetonda osonyiyibwa kubanga ffe twasigaza obwakatonda bwennyini obwakatonda bw'omwana w'omuddugavu bwasigala mu nnyumba zino omuntu bw'ajja atereera kyova olaba nti bannaffe abatamanyi abatalina buyinza bagezezaako okukozesa ensonga zino ne boonoona ekitiibwa ky'ennyumba zino era kyova olaba nti kanka katulwana ennyumba zino oba obujjajja buno oba obuwangwa bwaffe buddemu bufune ekitiibwa kyabwo nga bwe bwali ku lubereberye kubanga ffe nzikiriza embereberye ekigambo wano tewaliiwo nzikiriza wano waliwo madiini amadiini kibiina naye enzikiriza oba okkiriza nga Mukama Katonda bwe yakutonda mu buwangwa bwo era omuno mwosanga saavisi ezirina okutambuza kankubule waliyo abaana bali mu Amerika eyo eriyo omwana omuwala yanyinyonnyodde mu mbejja nanga naye maama yafa ne taata yafa ekikulu erinnya mpulira nga lya mbejja naye simanyi na muziro gwange kakati abantu abali ebweru eyo tubayambye nnyo okubaluŋŋamya naye nga tebasobodde kulinnya nnyonyi nga basigadde we bali kubanga zino ze tusamira mbuyaga mpewo kisoboka oni atalinya wano ate bwe tukola era egyo emirimu gye tubeeramu era tukola emikolo gy'abantu nga tibaliiwo n'olaba kubanga kankubuulire omuntu oyinza okuba nga walemererwa mu nnyumba zino nga walemererwa ku basawo naye mmwe temulabye titubalazeeko ku nsozi juzi mirinzi ono gwe tukayanira gwe tubaga nti bamutwala gwe tubaga nti musala amagezi tumununule ebifo ebyo byonna tiwabiraba nga biriko esanduuku z'endagaano kakati omuntu bw'osituka n'ogenda omukolera omukolo ku lusozi olwo tompuliranga nako nga nkyogera omuntu bw'osituka n'omukolera omukolo ku walusi n'ogenda ku nnyiize n'ebifo ebirala gyebiri wajjinja n'ebirala buli kitundu Mukama Katonda yakiteekerateekera obwakatonda bwakyo n'osituka n'ogenda mu lusozi n'okola egyo emikolo ente bwe ziba za kusala n'ozisala n'ogabula abantu ne balya n'oteekateeka omusambo ogwo omuntu gyali e Bulaaya gyali e Mwankole gyali mu Bugisu gyali mu Kenya gyali e Sudaani omuntu n'atereera gyali e Dubai n'abeera bulungi. Kankubuuze manja kwogerera naddala abazadde abali wano n'abali emitala w'amayanja abantu bazadde abaana jjajja Juma ne baboononekaku mwana tasoma mwana yawuba mwana ayiika endusu abazungu balina ebyuma ne bamukebera nga tebalina kye bakola kyebalaba wano mu bujjajja muyina entereeza abaana abato abatalina na kye bamanyi kati ne bw'oba nga weewalula kanka kanalina kawala kange wonna kakugambako nakugamba nti wajjako wanoosanga akagaali k'abalema nayina omwana omuwala oyo nga bamuyita Namiro weekiboga kati waali bwona obumwagala ojja mulaba yazze Namiro oyo baamundeetera ng'amaze emyaka 7 tayimirira tatambula tayavula tatuula ng'alinga omugogo nga n'emmere bagimuteera ku kijiiko kanga nakulaze muwala wange Namiro n'omutunulako singa tewalina mukyala walinga ndi mumpe mutwale muwase naye bazadde be bamusitula ne bamuteeka wano ne tujjanjaba omwana ne tumukolako omwana n'atereera kati mulamu nja kumulaba tiyeewalula naye nga yali yeewalula kati oyo omulabako n'amaaso waliyo abantu ng'omwana yalwala yenna alinga omugogo nga buli kimu kyonna akikolaawo kakati oyo jjajja bamuyita Magobwe omulongo oyo bamuyita Lubanga era owulyanga bagamba nti lubanga 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 olw'ebuluuli sambagaza ku ndege lubanga tomusange kakati
kakati ekitundu kino ekyabalongo olw'okuba abantu baagaana okusiba abalongo abantu baagaana okuteekateeka abalongo babatutte mu kkanisa kakati abalongo boonoonye ebika by'abantu abantu bakenena endusu kikyoyita okusiba abalongo mu Luganda bwe tuzaala abaana ababiri tubaalula tubamala tubakolako emikolo owulira bambaga nti twagenze kuzina balongo twagenze kajaga akumala abaana abejji akantu kannuma kanjigira kati okumala abaana abo bwe babasiba male mu lujja ne bwe musamira lubaale abaana abo bwe babasiba male bankolaki bakwavuwaza bakuzaaza abaana abakenena endusu bakuzaaza ebyana ebyewalula ebiremalema abalongo abo boonoona kubanga bakugamba nti omulongo kyasiba teri asumulula ate omulongo kyasumulula teri akolaki kakati abalongo abo kitundu kikulu nnyo mu bika byaffe naye omuntu oyinza omubuuza n'omugamba nti abalongo b'olujja lwammwe baliwa naga ebyabalongo nawulirako kati eyo ng'ayogera ku muntu kumpe gino giba misambwa egiri mu lujja olwo njagala okutegeeza njavuwala nyonooneka nzaala abaana ekyo besikikola nabo byonna n'obira tuyina ebintu ebyenjawulo gweokimanyi nti bagamba nti abasawo b'ekinnansi be basinga okubonyaabonya bannamagoye okimanyi ekyo nti era babanoonya babaggyeko obugagga simanyi babasala babasaddaaka ne puroguramu eyo bannamawulire mubadde mugikola mabegako ne mu Kenya eyo nawulirako nti nga gavumenti ebula bannamagoye bawa mundu kubanga abantu ababanoonya babakola ki abasamize baba batuma nti ojja kufuna kino ojja kufuna kino mutabani wange ekiwanuka aliwa njagala nkulage kakati ffe tukola okuva ku bannamagoye okuva ku bazungu okuva ku balongo naye omuntu ayinza omutunulira naka nti bo babeerawo kubatulugunya babatta owulirayo n'abantu noonyamviriza namagoye noonyaki baagala okola gisembera wano kakati ono muki bwe tubagamba nti no basibuka wano kati ono muki musabo gyali yazze kumutta yazze kumusalako mutwe mbadde naye okuva nga muto bwati ku bakadde be mpaka waakuze tiyazze nga saddaaka era tuyimirira nga tulwanyisa ondabye nga ntambula nga nnwanirira abaana bano kubanga abaana bano balimu obujjajja balimu obwamwoyo naye bannaffe abatamanyi babalwanirira kuboonoona kati omuntu bwakusanga eyo ebulaya ngaga abo basala ne bannamagoye bakolaki bano batuddemu emisambwa batuddemu obwamwoyo batuddeko obuyinza kakati ekifo ky'okutereza obuyinza bwabwe bo battabutte bw'omusanga bamuzadde mu famire ekifo ky'okumanya ekyokukola nze nina mikwano gyange bangi balina bannamagoye kwega njagadde mukulagako enviri zaabwe zigaggawaza byabulimba taliiko kintu kyonna muntu nga ggwe talina buzibu talinaako kintu kyonna kigaggawaza muntu wabula muntu nga ggwe atuddemu buyinza obutudde mu nnyumba zino eziyitibwa bulamuzi kakati gweoba bakikugamba aliko emisambu ono nga watuddewo oli mulaba ne banne kubanga bano mbalina basoba ne mu 5 tomanyi nti ndi mu kibiina kino ekyabannamagoye okubayambako nokukola batya naye kakati ate bano bwe batuula nga baliko obujjajja ate bateekateeka bannaabwe njagadde mukulagako leero ewama babuzeeko bayinza okuyita omuzungu nze mpitibwa Semaganda Kiwanuka era ndi musajja musamizi akkiriza mu buwangwa bwange kuba ndi musajja Muganda obitegedde weddine genda okola ebintu kaka omuntu ayinza okuddayo n'alaba nakati bakola bati twegamba bannaffe bafunye omukisa ogututeekako ebintu olwokuba situlina batwogerera nze kanga kanina abantu ndi kyakulabirako nkoledde ensi eno obusawo nabutandika nga n'emyaka 13 nentandika okulagula saagenda mu ssomero
mpeereza abantu era abantu banfunyemu kyovula buli wojja wano olujja luno olusanga lujjudde naye waliyo obuweereza ng'omuntu talina mpisa ate waliwo obuweereza ng'omuntu ne byakola tabimanyi abantu baffe muli eyo mugamba nse nagenda ku musawo eno jjajja yaŋŋamba kino omukazi wange tiyadda tiyakola bw'ati kubanga abasawo tibamanyi leka gamba nti byaggwayo gezaako ne kwoyo gw'obadde togezangako nze abantu bwe bankubira esimu jjajja nga ntambudde mbikoze byonna ne mbimalayo ne mugaaka kati omumanyi wali ondabyeko gwe mbadde sikulabangako abantu baagala nnyo abasawo abalayisi mbwayo mu kyalo kale abatasobola nakujjanjaba ttalo omanyi era ekigambo kyenja okukubuuza mu maaso wali yewaotebo naye nja kusooka kumalawo ebibuuzo by'abatuuliriza sooka obimalewo era ginawulidde ekigambo semufu nakyo kija kikubuuza ebigambo ebitiisa nowulira nga otidde nnyo kakati semufu tulina jjajja waffe gwe bayita Sewamala Musoke amalirwamu ebyensi n'eggulu kakati abantu bano bwe baagaana okusamira bayiyawo ekitundu ekyobulogo kakati ekitundu kino ekyobulogo omuntu ajja n'akulaba ng'ozimbye ennyumba n'akwata olubugo n'alusiba n'afuna olugo ogwatuga omuntu oba olugoye olwava ku mufu n'akwata oba yagwa mu nnyanja oba yali musirikale kati n'asalira n'ateekako n'omusaayi n'asiba kasemufu ako sebo nga bakakuteredde mu nnyumba eggwa nga bakakuteredde wakosengukawo kakati semufu oyo aba akozeseza kitundu kiri ekyakabaka bulamu naye ng'ayitidde omukuloga kati bakusanga nga tolima bijja nga tolinaamu nnono yonna gy'obadde nayo gy'obadde ogoberera kakati okwo kasemufu neebaayo akasiba okutiisatiisa nga tikalimu puroguramu naye nga ye ayagala kukukanga omanyi oyinza okusanga eddagala n'olisamba bwoti n'otambula n'ogenda n'olisanga n'olibuuka n'okugulu ne bakukutulako abantu Katonda yawa emiti egyo obuyinza Katonda yawa emiti egyo obuyinza kale nno mu nsonga eyo nga bw'oziraba nga bwe tujja tuzinyonnyola nti emiti gyegiri abalogo gye bali ebintu bingi byonna gyebiri naye mu nkola yonna gy'olina obbikolamu olina bbikola mu kitundu ng'oyisemu abo ababikola ki ababimanyi Jjajja Jjumba njagala kubuuza yewaawo emirimu okuzimba kangende wali ku structures nina mukwano gwange akoze mu nsi z'abawalabu emyaka egisukka kati akwata 15 naye mulenzi atambula nnyo wano na wali talina nnyumba gy'azimba n'agiggusa namubuuza lwaki toddira ennyumba emu n'ogijjako amataffaali gonna n'ogateeka ku eri n'ogimala kakati aŋŋamba nti waabatali alina omukyala bakwataganako ne bamala ne baawukana omukyala akyakiriminga nti ye buli kyakola kyabwe era tasobola kukola kintu ne kiggwa buzibu ki obutawaanya omwami ekisooka ng'omuntu muloge kubanga aliko ebbanja omukyala amugamba nti kyange buli kyakola kyange ate omukyala yamugoba okimanyi bulungi nti abakazi be batugaggawaza era okimanyi nti omukazi yabeera n'ensawo y'omwami era okimanyi bulungi nti omukazi nga yakwezinzeeko bulungi tosigaza kintu kati omukazi asobola okukolimira omukazi asobola okukuloga asobola okukola ekintu kakati bw'ateekako nti ne lubale tamumanyi talina kye yali akoze kati naakugamba nnyumba nti tazimba nnyumba ne ziggwa naye talina kyayinza kukola ne kiggwa ne ku mulimu tagumaliriza andi ze nalaba mirimu emyaka 15 gy'abaddeyo wano mu Uganda bw'agula akapoloti Katonda bw'amuyamba n'agisereka tagiggala tasobola Katonda kati yakola amaduuka mu nateetwo ne gagaana kati kangendeko mu bifo eby'ebbeeyi wali ab'ebbeeyi amasuuti gakola ki gagaana ng'ate agalina mu buyi kakati oyo aliko ekizibu ebizibu bya mirundi ebiri ateeka okuba ng'aliko eddogo ate ateeka okuba ng'aliko ne lubale weewaabwe livaawo
eddogo eryo livaawo ne Lubaale naye tumutereza ate tumukkakkanya omanye abasinga bamanyi Lubaale wakusamira Lubaale si wakusamira busamizi eriyo abantu bangi nga tibasamidde naye nga bali bulungi nga Lubaale bamukakkanya eriyo abantu bangi nga talina na mikolo gya Lubaale mingi gyakoze nga bamusibira kalinda bamumala mu busulwa n'alubeera bulungi Lubaale n'abeerawo ng'alindirira waakiri abaana naye ng'oli buki ng'oli bulungi nze nno kyensuubiza abantu nti puroguramu eno oluusi ebeera ya ssaawa emu tituyinza kwogera bintu byonna ku kamera ne tubimalayo naye bassebo ne bannyabo tumanyi ebintu bingi ebisobola okuyimirizaawo abantu era tugamba abasawo b'ekinansi nti mudde mu sekita zammwe kubanga kanga kasinza kujjanjaba abantu mu nsi ne mbamalayo naye abantu nammwe abasawo mwetereze ne bazzukulu bammwe mubatereze ate mubabuulira amazima nti omuntu yenna ng'ali mu mbeera bwetyo asobola okuwona naye buli mulwadde yenna ava mu kigwa kyakuvuma banfera banziba fe tubeere no banfera gundi yanziba gundi yanfera gundi yanziba naye njagala kubabuuza ze mutwala mu ekereziya ne mizikiti zo nga timugaa nti babafeze lwaki eno mumera mugaa nti abeno babafeze bassebo ne bannyabo waliyo abantu abatamanyi kyakukola tukooye okutuddako ne mutuvumirira nga temumaze kutwebuuzaako gwe bw'oba oyina ekyakulemerera mbuuza nga tonnavuma tonnayomba mbuuza ogaye ndi ne wajjajja Jumba nabitwalayo ne bimulema ekirala mugoberere procedures na mpulidde wali ng'olina ekigambo ky'oyogedde nandi saasoma ng'ozimba structure nenzijukira mukwano gwange wa Stone Roofing nenjagala mubuzeeko mukulu Nkoyoyo weebale emirimu gy'Abannayuganda weebale okukolera abantu kubanga kyenfunye TMO online television olw'okuba nti online yaffe tusuubira nti buli muntu akolerako abeere w'amazima nga w'amazima omusajja Nkoyoyo oyo akoledde abantu babe Bulaaya abazimbidde ebizimbe abasimidde enzizi ayasizza enjazi zaabwe abantu mbalaba ku online yaffe eno nga basiima Nkoyoyo kyovolanga nange Nkoyoyo mukola ki mwebaza ate waliwo ebintu ebiyitiramu ng'ebyobufuzi katugeze nga Jakana gavumenti mutegeere butegeezi Mengo mulongoosa Jakana byagamba toyomba buyombi n'abantu Jumba yayogedde kino mulongoose ekintu ekigwanidde mbadde awo wabadde obuuza ekibuuzo mu nsonyi okuvaako ku mulamu wadde ndi musawo wa Kinasi naye ndi Munnayuganda wabuuziza ekibuuzo wakibuuziza taata wange Tamale Mironyi ambuuza n'omugamba naye mu NRM musuubira lwaki mmwe muzimbye structure nakati bo baategeera mbu buli kimu bajja ggula nga kigule bassebo ne bannyabo si buli muntu nti agulwa mutereeze butereeza ebyo ebigwana okutereeza si buli muntu nti ojja kugula mugule kati nze Jumba oyinza kungula sente mmeka tosobola kungula naye gavumenti bwembalaajanira Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka bwenkulaajanira Mengo bwenjiraajanira nti olusozi balutwala abaana ebyapa mwabibawa ettaka mwaligabanya muveeyo mubisasule so timutwala byamaanyi waliwo ebintu kyosanga nti kya Jumba kino kyetaaga kusasulwa nga bwolaba abaana abo ab'emirinze baasalawo ne bagamba nti mutuwe ssente tubalekere ekifo kyammwe kakati tuli mu kumobilizinga ssente sebo gavumenti sebo Ssaabasajja Kabaka sebo abantu mwena abali eyo mutuwe ssente tununule ebifo byaffe ebyobuwangwa n'ennono n'emisambwa gyaffe gifune we gituula ate tusobole okubajjanjaba obulungi nze nzikiririza nnyo mu kigambo kukkaanya nzikiririza nnyo mu kigambo kuteesa abo abantu abalwana teri kibalwanya nga tikiriiwo bw'otunuulira olwaleero n'otunuulira ab'ebijambiya abatema abantu bafa abantu baabwe bagamba eki tibalina kye bayinza kugamba wabula nga gavumenti kuuma eggwanga bw'obanga abantu nga gwe okulembera abantu naye ng'eggwanga abantu babatema kkiriza abantu bajja kuvuma
President Museveni bajja kuvuma kubanga walwana kukuuma bantu nga balamu abantu bwe baba bafa batema abantu babwe nga balamu goloza abantu bagenda gambaki kakati ogenda bagula komawa tereza butereza kiri kye bakola kubanga fasebo ne banyabo fe tuli banna Uganda abantu betujjanja bantu ba Uganda bantu banseno kakati babayita mbulamu nga bulamu buli bwebuto kakati no ulira mwalese ekirozo kusimanyi omuntu bwateka kuseka account ye sente nezimalako emitwalo emyaka 2 simanyi mujagenda muzijjeko kakati government obeyibalemye mukireke bagenze no kyogera nga nawulidde amaloboozi agamu genkyanoonyerezaako ezimu zatandise dde okuvaako okitegedde kakati ebintu bwebityo abaana bakola bweru amazeeyo emyaka 2 yakuteka contract kakalala nga bazijjako oba 6 kakati basebo ne banyabo omuntu tajja kusindikira jjumba sente ze ajja zimubbako oba omulala sente musaze abantu bazikumire twali no twakubandulu basebo ne banyabo mujje sente mayumba banayitekako sente mu banka sente bezinaba mu nyumba jaziriyo zimalewo ate tumazo bakubiriza bazitaddeyo ate kati nayo musibabako ebintu ebyo si bituufu naffe twagala tujjanja abantu naye nga abantu bali mu kkubo ki entuufu munsonyiweko basebo ne banyabo mumanyi programu ya buwangwa na nono naye n'ensi yaffe oluusi etuluma mazima ate abantu balowooza mulwokuba tuli basamize tuli mu mbugo mbusi tumanyi biri ate bigweri ebigegwayo tubimanyi era basebo ne banyabo nze president mukubiriza akole ebyo abantu bye beetaaga okukola kubanga nakuwulidde ng'obuuza Tamale Emirundi naye lwaki ovuma afande Nakalema lwaki simuzeeyi president ye basebo ne banyabo omusawo w'ekinansi bw'aba mubi ng'afera abantu nga nze Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono nze mukulembeze w'abasawo mwe tubeera mba nnina okuvaayo ne mwogerako nti gundi obba abantu era mmwe ababba abantu ngenda kubatuukiriza bwe mbati mweddako kakati naawe ekitibwa president bw'olaba omuntu wo nga mubi ate n'anyaga eno ate n'omukyusa n'omuwa ministry eno kakati gwolowooza abantu baba bagenda gamba kibagamba gw'omutuma ate bwe kibeera ondaba bwe ntudde wano ninawo abaweereza Kabona Ndugwa wali wano waliwo abaana abawala nga bwo balaba waliwo abalenzi nina abantu benkola nabo bajjajja seeki nina abantu benkola nabo basenga kulanama kakati bwayisa bubi omuntu gogamba otya ndisinze na mutumi ng'ate akolera jumba teyayagadde kuŋŋamba yatumye oli okitegedde kati ebintu ebyo bwe bityo Tamale ali kigambo ekirala kyayogedde yaka nti omanyize abantu bambuza lwaki njogerwa amazima bantu bagamba abantu bagamba bakita batya mbali arrogant nakati nze siri arrogant manyi bumanya ddembe lyange nze sigulwa abantu abalala ekibagaana okwogera kubanga babagulirira basebo ne banyabo nze sigulirirwa kyovola banga nyimirira nenga nti omusambwa gukola guti lubala akola bwati emizimu gikola giti kubanga nze tibangulirira ndoza fa benjima tibatugulirira kyovola nga Tamale ali bwati yewa tsebo njagala okubuuza jjajja Jjuuba njagala abantu omuntu yenna ng'alaba vidiyo ekitundu kino ekyokubategeeza nti bulamuzi bakitaddeko nnyo essira mbadde kali sinakayizaawo sinayizaawo njagala okubuuza bwentereza jjajja wange tamala neyeefuula naye bagamba bujja n'otereeza ebintu ng'oyise mu bujjajja wayitawo emyaka 2 nga sente zigenda zonna jjajja tiyeefuula jjajja tamala neyeefuula sente zisigalawo sente zibeerawo eddembe lyo libeerawo era obeera oli bulungi jabo tikisoboka era abantu abaterezeza obujjajja mubalaba abantu bya kale kankuwa ekyokulabirako katogere ku Ssaalongo Benigulu yali musajja w'amaanyi yali musawo wa Kinansi ng'ali Kibogeeyo era yali president general wa Uganda n'eddagala lyayo ye musajja yasinga okwogera okulwanyisa ekisaddaaka abantu naye yafa twamuziika mu 2005 naye omusajja oyo
yaleka ettaka ekiboga n'aleka ente mwabeeka wala yalekawo amayumba agawera emizigo 7 n'alekawo abaana bamulangira Wasajja naye okimanyi nti famire ya Saalongo Benigulu na muno era bali bulungi kati bwe babyefuula lwaki Lubaale teyakoma ku ye lwaki ebintu nebyonooneka basebo ne banyabo nze bwe neegerezaako mujanga akyali muto ate n'abaana okyaliwo basebo ne banyabo emaali y'omusamize ebeerawo era gwe yagenda n'ofukamira n'osaba nze nina abagagga bangi ng'obugagga babujja wa Benigulu bangi nnyo nina jjajja wange Sserwanga mikwano efaana ku musana omwana wa mmere ekizadde kitamukedde tamumanya nsula omwana wa Nasimbwa Nakakaawa mutabani w'Erimiya Nsubuga jjajja oyo erinnya baali bamukazaako lya Mintodiyo ng'abeera Bubwege eri ku Bubwege n'oweta n'oddaawo Mintodiyo yagaggawaza abantu y'omu eyawa abasajja bannannyini Zikolini Hotel naye nakati obugagga bakyabukolaki bakyabulina mbamanyi ate naali kumenyedde n'abantu wano mu kamera nze ekikulu buli mugagga gyagaggawalidde mu bujjajja manyiyo abantu sente zaabwe bazikolaki bazirina kankubuuza ekirala kati njogerera babulooka babulooka bansase bagambye naye abasajja wooyo ayina eddagala eritunda kankubuuze mwinawo obusobozi obuyamba omuntu bizinesi ye n'etambula addala babulooka bansase eddagala tulirina era tuyina eddagala eritunda ate jjajja mirimu tomanyi nti tusamira jjajja mirimu kaka eddagala eryo eritunda tulirina eddagala erikola emirimu gyammwe n'obeera n'ennyumba zo omanyi abo abasajja ba bulooka aba yaligaggawadde mangu kubanga atunda ebizimbe 5 oba ebizimbe 10 naye ng'alinako 10% ekizimbe n'akitunda akawumbi era banaye bw'osigala mu bwavu obulikola ddi bakola 10% n'atunda ekizimbe $3 kakati n'afuna $3 kakati ebintu bingi nti bulooka muntu omwangu yali badde afuna sente ne bwatunda emmotoka $5,000,000 era 7,500 agatwala abo boolaba naye ebintu babikwata bubi tibaagala kuwaayo bo bennyini tibaagala kubakolako mikolo babulooka bo balaba baagala ebintu by'obwereere bwajja ayagala nawakube lulimi nga lwakuba n'agula okiraba so eno mu bujjajja bwaffe kaka kakyenjagala omanye mulimu ekitundu lwaki obujjajja buno bwa bbeeyi mulimu ekitundu ekyebikozesebwa mulimu ekitundu nti kakati weetaaga ente okiraba bayinza okugamba nti weetaaga embuzi bayinza okugamba nti weetaaga endiga okukola ekintu kino kubanga ensolo ezo waliwo ekitundu wajja kugamba nti weetaaga enkoko kati mu bujjajja ebintu ebimu tibyali badde bya ssente nnyingi naye ebikozesebwa okuwaayo nga saddaaka ezo okubaako emikolo gino gyokola kati emikolo gy'obuwangwa n'ennono olw'okuba baabudibya obuwangwa n'ennono ebintu byabwo bya bbeeyi kakati ebyo bye bireetera abantu kati omuntu ajja naga ndi bubi siina wadde 10 naye nga nawe togenda kukwata mu nsawo ngulira embuzi ye onoozigulira bameka kakati oluusi ebintu ebyo ate omuntu n'agula embuzi oba n'agula enkoko ne mumala ogikozesa naga nti kakati ate jjajja luli twagula embuzi ate kati oŋambye enkoko basebo ne banyabo obwakatonda n'obwamwoyo oba oyina okuba ng'ogoberera kubanga waliwo amateeka g'okulya emmere waliwo amateeka g'okugenda emmanju omuntu bw'agenda emmanju alina okunaaba mu ngalo amateeka g'okulya emmere olina okunaaba mu ngalo eryo si tteeka amateeka ago oba olina okugagoberera n'obujjajja buno bwe buba bulimu amateeka ago olina okugagoberera naye si mangi ate okufukamira okukuma ekyoto okuseesaamu si mangi nnyo bino bye bagamba busimayi bw'osamira tosula ku kitanda Lubaale yagambye sula wansi wano tojja kubeera na ebintu ebimu si bituufu bibeeramu nga byakutiisatiisa naye basebo ne bajja Lubaale yangobako omusajja
inza asamira gwoyinza okuyita semisambwa saaba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono saaba kabona w'omutonzi nga ndi mufumbo basebo ne banyabo ndiko n'empeta kakati gwo ngamba ota ogambye nti ne Kasamitala bamukansidde olaba kitegeeza nti tuli bafumba abazaala Kasamitala adda ku Nabisaso gwoyimirira otya enoga nti Lubaale yaggaana okuwasa nzija nti ewono ngamba nti siwasa nti towasa nga gwe wawasa olina n'abaana nina n'abaana tofumbirwa mulimu ebintu ebiri mu bujjajja abantu bye bakola nga byakutiisatiisa jjajja Juba kankubuuza ensonga z'amaka zino abawala bali eyo bakaaba aza omusajja yanzirukako nali kyamwetaaga nande andi kankubulira ensonga z'amaka amaka kintu kikulu nnyo kubanga kwe tuzimbira eggwanga era mu bujjajja eno tutereeza nnyo amaka ne mu lujja wano omusambwa mulamba jjajja Nalufunju oyo akola ku nsonga z'amaka omukazi ga yadduka n'akomawo era njagala okutegeeza zanno bano mu kuyadduka n'akomawo nti yanoba n'agenda va ku ebi abaana bali Bulaaya eyo agenda naga nsijja kufumbirwa muzungu kanetikire muganda munange gwe twogera olulimi n'akwata akasente k'oluusi yafuna obutuuze olumutuuse Bulaaya n'amuddukako abaana abalenzi bali eyo Bulaaya kangende waffe nenonera omuwala n'amunona n'amutwala ne ku ssomero eyo gyafunira bali kikyala ne bamukola ki ne bamumutwalako abaana ab'obulenzi bali wano mu Uganda naga mukazi wange namuwasa nga yasomala senior 4 ba senior 6 kamuzzeeyo ku university ne bamumutwalako namukolera n'akaduuka abasajja baba batwalako n'abawala baba batwalako ezo ensonga ate ndikafulumuzo lwakuba nti bw'obiddamu ndiba naye jangu onkulogero kakati bittakalya y'omuntu ne bagamba nti oyo saaba kabona omanya abantu abo bandogera omukyala ndogera omusajja basumbuwa okitegedde bulungi naye ng'ensonga eyo tugimanyi kati nga bwozise nga okibuuza nga bwe bubaka eyanobyako mukyalawo gwe ŋŋamba oba oli wano oba oli Bulaaya eyanobyako mukyalawo gwe mbuulira abantu batubuulire bye baagala nti jjajja ayinza n'okulagula naga atereeza ejjembe lino oba tekola booti oba wamuwaliwo omutego naye kankaka naawe oteekwa okumbulira ky'oyagala nga ggwe oyagala ki otegeera nti jjajja akola kiki ky'omwagalako ensonga netuziteekateeka abantu abo babulooka obalaba tubawa eddagala ne baliteeka mu mapoloti naye bw'amala oliteeka mu bwatunda tebajjaawo kakati n'agiguze n'agitunda n'agiguze n'agitunda n'agiguze olaba nebeera katale kubanga kitunze oli gwe baateekamu tibamuggyaamu kakati gwaguze polotiyo jangu ombuuze tibakuguza mpewo ate naye ekitunzi gwe baateekamu naye tumuggyemu otegeere nti wuwo kubanga babulooka abo n'amayumba ge bazimba batunda kati n'osanga talina wakaawe buli wamu ng'atunda kubanga eddagala liri eryakitunzi nti waliwo ekintu kyokola n'okikomya nti bwe tukuwa eddagala nga lyakutunda ate bw'omala okutunda tulijjawo ekifo ekyo obutabeera katale buli kiseera kale kwegamba buli muntu yenna ali eyo weetaaga jjajjaawo njagala nsembyeyo ebibuuzo bibiri naye nga bifaanagana ekisooka embeera y'okwetereeza oba okujja okwekebera n'onkolera ku nsonga zange ne ziggwa muzikolerako bbanga ki kubanga waliwo bannafunyeeyo wiiki 2 okuva ku mulimo gwange nenzija ntereeze bwe zijja okutereeza ebyange ebyasoba temumaza wano myaka nti ate n'omwaka ogujja nenziramu ebyo nedda kankakaka ngobuulire kati gweobadde wano ebbanga ddene watya nga dira osanga abantu awo nga bano bakuma byoto bano banywa mindi bano bakolaki dira obasangawo ffe bwe tukola omuntu tumumaliriza bwe tukola ku muntu tumuteekateeka naddayo n'akola emirimu gye si kubeerawo mbw'otambula ate jangu owajjajja ate jangu okume ku kyoto ate twala akalagala kano bwe tukola ku ensonga tugimaliriza n'oterera n'obeera neki n'emirembe bw'oba oyagala n'olagirira muno bw'oba toyagala n'omuleka kakati bwe tukola ku nsonga eggwa titutambuza bantu
ate n'omuntu ne bw'aba ali Bulaaya ne bw'aba ali Uganda ne bw'aba ali liddawa waliyo omuntu nga tasobola kujja mu kifo kino nga tasobola kujja mu kifo kino nga mulema nga tayagala nga titekkiriza profesono ye agamba banandaba mu ssabo omanyi ennyumba zino zolaba zaayonooneka oyo naye bw'atukubira akasimu tuyina ate bwe tumuteekerateekera abantu tubakolako mu nkole y'ebiti byabwe kale kati gwe ng'osanga Museveni wano nti tuli mu kulagula oba Maama Janet bw'aba njagala musangayo mu State House mukolako gonogamba empologoma ya Buganda nti yagenze wamusanze afukamidde ku kyoto bw'aba njagala musangayo emmengo musangayo ekireka kakati waliyo abantu tekukiriza kuyingiza ddagala ate yaba yampise ate nanyiniyo era yankolera ekkubo muveeyo batukubira saluti tuba banene nnyo eyo kakati abantu bwe batyo nga oyina gy'oli osobola okungamba jjajja Jjumba nkwagala sipeeso nze nkwagala sipeeso ku nsonga eno n'eno era ne tukola ekintu ne kikola ki ne kituukirira kubanga ensonga zino ez'obujjajja oziraba kankaka zaakya temuzimala ajja mwezi guno ate ng'alina okujja n'oguddako kyekyabalemesa nze kankaka buuzaayo omuntu ndowooza tunakuwayo interview y'abantu abamu kuba ffe tulina abantu abasobola okwogera naye ffe tukola ebintu ne biggwa tukola ebintu ne bikola ki ne biggwa Namiro waali wano Namiro bw'abaayo mumuyite tukola ebintu ne bikola ki ne biggwa omuntu naawona n'abeera bulungi tumukolako naye ebintu bye bitaggwa bino kubanga ne bw'ogenda ku kitanda dokita akugamba nti dozi ya nnaku 7 era neggwako nagazi n'ebbiri genda eka ojja kujja omaleyo doziyo tukola bulungi nnyo bye bintu byakutufa ebyanakutwonoona tukola ku bantu ne biggwa ensonga tuzikola ne tuzimaliriza tuyina n'eddagala baliyita biggwe kakati tiryali baddewo ebyo bye bayita biggwe nga bye tukola tebiggwa kakati ng'omuntu aba n'omusango guli mu kkooti ogenda musibira musango ng'omuga nti n'enkya naluli ng'ate omulamuzi agenda musalira katugera ate ku bisambo ndi ku bantwala tikagombe bantwala yali ku mumwa bwenzija eno bantwala afuuka ate bandeese omusango tugukola ne tugumaliriza ffe balamuzi ensonga tuzikola ne tuzimaliriza bali abalamuzi nga baasoma ebitabo babisomawo bagenda ku RDC Road Development Center katubabuuzi enjagala otunuulire gundi Fred Lumbuye gwe tomanyi nti omusango Fred Lumbuye gwaliko nawe wagubeerako ku sided quarters wamala ennaku mmeka nga takwata nakati naye nga gwe bw'otunuulira nabadde nkugamba kawala kange ka Namiro sembera wano Namiro ono omulaba ono engalo zino zaali bweziti ono gwolaba ono naye mutunuulire twamujjanjaba n'awona n'aterera yeekolera mirimu gye mbadde maze n'emyaka 2 nga simulaba nabadde ndi awo eggulo ngazi babuuzeeko ono Namiro bwedda gwenjogerako gwenkugambye wakagaali gwenkuga yali yeevunga bwati ne yeewalula bwati bamma babuuzeeko bantu ba Katonda bweza nnyo agulumizibwe ng'aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga munimizaako weewaawo banaye lubaale wa kitiibwa era lubaale wa ttendo kubanga nze namala emyaka 7 ku ttaka nga ninga mugogo wenagira wane wa taata naye taata yanzijanjaba ne mpona kati n'okusamira nasamira ndi kuweereza bajjajja ekigambo kiwulidde naye oyinza n'okugamba nti mbadde namugayi weddireyo mirimu gyewamma naye kati omusajja yali afiiridde omwana oyo era olaba nti yasigalamu akantu akaali kalaga ndi muki kakati mu mbeera eyo bazadde b'omwana oyo natuula nabo wano ne mbaga nti banaye omwana mumundekere nja kumujjanjaba kakati ffe tulina obujulizi sibe bokka bangi naye kati njagadde nkulageko biggwa kati oyo tebyaggwa takola mirimu gye ebyaggwa n'atereera
ne bazadde benkyali nabo wano ne famire yera yazze omanye kyabaleze baze kunga nti akati jajja twatereramu n'akasente twakafuna twagala tuzimbire essabo ngenda Kiboga otegedde kakati ebintu bingi ebintu bigwa naye n'omukyala wano muliro gwamwokera emyaka 14 gunjokya wano ne batwala emulago gunjokya wano ne gumwokya ne mugati oyo Kiwanuka twasimba busimbi mukoko we gumu amasa bwati mubuze omuliro muliro tata gye gwalaga sikola ki naye nga baali bamubika gubeera gumwokyera eddiba lyonna ne liggwako ngaliga gwe bayiridde amazzi eri abantu abalwadde ebintu bwe bityo naye nga basobola okuwona. Amina. Amazima otunuulira ebintu nga bw'obinyonnyola bireetera omuntu okwezuula newankubadde nga wayimbye akayimba kali abaabula bakomewo wa ewaka ekitundu ekibadde kisinga okutawaanya abantu kwe kulowooza nti eno baabazze mu sitaani era ebyabalimbibwa nti bw'atereeza bajjajjabe taligenda mu ggulu nti ate teyeetegeera takola ki. Njagala omumaliriza emboozi eno n'ekitundu ekya habo medicine bwe mumaliriza okukola mu bantu ne mubazuulamu endwadde ewona n'eddagala mulina eddagala mu bikolo n'emiti n'emirandira lye mubawa ne batereera. Olunaku lumu nakutwalako mu sitowa y'eddagala era ne nkutwala mu kiliniki mu habo abantu olubale bwamuluma amugenge walirako kakati bw'otamuwa ddagala emisuwa gino tegigola ki omuntu bw'aba alina ekizibu obwongo bugenda bw'otamuwa ddagala obwongo tebudda. Emiti gino Katonda yagiwa obuyinza era eddagala eryo ery'emiti tuba nalyo mu bungi we lyetaagisiza era tuligaba era eddagala tulipaakinga ne ligenda ne tuteeka tulideleveringa ne lituuka ku muntu yenna gy'ali waliyo omuntu nga yeetaaga bwetaazi ddagala. Kimbalina okubuuza ekyo nyinza okuba nga nze nazze neezuula dda nga kyenneetaaga nnyina eddagala lye simanyi kugatta naye nga lye lirina okumponya eyo department naye weri kangaga sukaali nti sukaali yakuluma ogenze ne kumpiso ku lubuto ati jjajja ebyo byatuluusa ebyonna tubikola. Sukaali naawona bisimanyi bano bakazi nina bizimba mu lubuto simanyi nze nalemwa kuzaala banaye ate ekyo ekitundu ekyeddagala ndowooza naali kuga nti nze saabalagala naye ebimu lwakuba nze saagala kubyogera naye ng'eddagala tulirina mu bungi omuntu naga omugongo gunnuma okugulu kunnuma nga tiyeetaagisa yeetaaga bwetaazi ddagala era naga nti jjajja nze kino n'omuwa eddagala wali abantu baguze bamira mpeke simanyi bamira viagula kakati muyina n'obuntu bwe munywa simanyi babuyitaani simanyi bwe siminofu simanyi muyina simanyi bwe mukanywa kadagala ako simanyi kabakolera kwe kamuvudde ne ku oligino wammwe simanyi mulondo biki balina bwe balyogerera obucupacupa obwo kakati abantu mukunywa obuntu obwo bukwonoona kubanga mulimu eddagala eritali nakyo erigenda okukuleetera ebizibu kati ogweko nga bw'oba tokanywedde ate bona okanywera ogenda kanywera emyaka 5 omwaka ogw'omukaaga ojja kusanga ng'olinga doodo mufumbeko ekigambo ekyo kiwulira n'abantu abali bwe batyo nabo tubayamba. Ekitundu ekyeddagala ekyo kinsanyudde nnyo kubanga eriyo abatali mu bujjanjabi buno bukebezi naye ng'ate beefunyiridde okunoga emiddo egitaliiko buyinza oba kuloota ebintu ebyo n'endowooza nti ate mmwe mubisuuliridde. Eddagala tuligabira ddala bakyala abo banena bizimba mu lubuto nafuna ebizimba ku nabaana amagulu gannuma
Tuyina n'eddagala omuntu n'olinywa enkanyanya ne zikugwako n'oddawo n'obeera muto emiti tugirina ebirungi biggwa byose yewaawo sebo olwalwe ngenda okusooka okusaba abantu babuli we bakufuna kuba bw'omala okukola program alenze banfuukira essimu neevuga bwembanyiza kuba olusimba kati abakubye kati nabakoze yavuddeko ddawo nsaba abantu bategeeze engeri gye bakulaba era obakakase nti bwe bajja bakulaba basabo ne banyabo nze nebeererawo obedde wano olaba abantu bayingira kubanga programu eno tugikoledde ku kiggwa nti twakola programu nyingi naye nga twetulira gye tuba tuli mpaka lwewanga nti abantu bakugamba twagala okulaba embuga ya Ssaabakabona basabo ne banyabo nze nebeererawo abantu bange nze mbeekolerako nkola okuva ku makya mpaka lwaggulo sikola kiro okujjako nga omulwadde oyo nabadde naye kuva ku makya nga waliwo ensonga jjajja zeyayogedde nga za kiro abantu bakola batya naawe appointment essimu yange eri 0772 nkaaga 2384 eri ku WhatsApp teri ku imo sigimanyi muŋŋamba imo eri ku WhatsApp bw'oba tosobodde kwogera nange teekako obubaka nze mbeeyanukulira eddoboozi lyange olihulira lyakubwakubwamu kati eddoboozi lyange tiribula omuntu bw'oyogera nange ku ssimu era otegererawo nti Ssaabakabona kuba engeri lubaale gye yankwata nga ndi muto kaakati ayina ennyonona gyagenda kwega mu bulago buno engeri gye nasamira emisambu emingi oluusi eddoboozi ne ligenderayo bwe lityo kaakati kitegeeza bw'ompa obubaka ku WhatsApp programu eno bw'oba wagirabye nze kennyini nze nkwanukula nkuddamu ne twogera bw'onkubira essimu bwemba nga ntudde ku lukiiko nga ndi mukulagula ndiko jjajja sikwata ssimu essimu eyo nina emu essimu endala ey'okubiri eyo 0753 nkaaga 2384 ya ku mulimu bw'onoogikubako bw'onoogiweerezako obubaka ekwatibwa mukozi ekwatibwa muweereza wa jjajja ayitibwa ndugwa si nze ngikwata wadde ereeta amanya Jjumba Lubowa aligaweesa naye 0772 nkaaga 2384 nze ngyekwatira nze ngyereceivingira era bw'ojja wano ondaba bw'onkubira essimu nkwata era ndowooza abantu bo basinga kugamba nti Ssaabakabona ayanukula sitera nnyo kugaba namba y'essimu ebbanga lyonna lye tumaze nga tukola online oba ku mikutu egy'enjawulo sitera nnyo kugaba namba ya ssimu kubanga oluusi musumbuwa nkubira ng'ombuuza nsonga bw'oteekako eddoboozi libeere limpimpi nange nkwanukule kubanga bw'onooteekako lya ddakiika 4 naawe wabaawo abalala naye ne bwe ntwala olunaku nga sinakuddamu mba ngenda kuddamu ye nsaba nnyo okwogera nammwe era neebaza abantu abo bonna abazze nga boogera nange abo benkutte ku nsonga nezirabika nga ziwedde bulungi neebaza Kyetonda Namugereka abawa omukisa ezitanaggwa era nazo ndi mu kuzikolako ne bajjajja tumalirize enkola bwe nkwata ku nsonga y'omuntu situgijjaako ngalo nga tewedde kubanga ebyo byebizibu byemusinza okuyitamu mu bantu weyo nga babagamba nti ensonga zaabwe tiziggwa omusawo olumuweereza sente z'okugula embuzi 20 oba 3 oba 5 bw'oddamu mukubira essimu takwata kale n'otunuulya obukopi buliyo omuntu akuweereza sente za tekukubira essimu toddamu kukwata toddamu kwogera naye omuntu mugamba omukolo situgukoze leero tujja gukola enkya ate ffe bwe tukola emikolo gy'abantu oluusi tugiteekako ne ku WhatsApp omuntu n'omuteerako ebyo ebisobola okulabika omanyi lubaale byama waliwo ebyama bye tutasobola kuteeka ku ssimu eriyo ebintu bingi ebiri mu nnyumba zino bye tutasobola kubalaga ku kamera naye ebyama ebimu nsobola okugaa nti ntaddeko endiga ku kyoto ne ngikuteerako kati omuntu omusalidde ente ye wagenze ku lusozi lwaki togimuteerako ku WhatsApp n'alaba naga nti muli ku mukolo naye n'afukamira n'asaba kale nno bassebo ne banyabo eyo essimu yange mmanyi nti nga bw'ayogedde leero mujja giteekawo nkolera mu kifo kimu Mukono Kirowooza Christian University
Bishop stage no tambula no gambo wa boda boda ntwale wasaba kabona jumba lubo aligawesa teri atamanyiwo amazima kubanga olubiri luno luwangulu akutegeera nti abantu bangi bali ku makubo oku bakutwala abasawo bangi nya bali mu mukono bakutwala ewalala naye botuukayo nzoba wandabi kiwawulidde eddoboozi omumanyi nokati gwe noonya siyono era osobola okunonya oli mumanyi feesi afaanana bwati ate nze siina muntu mulala yenna nti atula ku kiwuna akebera abantu nakola ki abaliwo bonna baweereza bajjajja ate abalwadde bange nze mbekolerako era kati olaba essaawa zino ngenda kukola ebyo ebijjulo byolaba bikingenda kukola ku bantu era buli muntu eyazze nga ngenda mukolako buli omu ngenda mukolako mu maliriza. Amina. Ewaawo se yenze kanka kapito okubatuusaako obuyambi toneebaza kati sooka owone oli neebaza olulala bwokuba message ziteeke kuli ku simu toziteeke eno amaba batera baziteeke eno olinga simu yagisevinga dda mwetegereze nnyo enamba y'essimu kubanga saaba kabona byamanyi nze sibimanyi ensonga lwaki nzija mbibuuze ekirala ekisembayo mugabane video zino nga muzigabana ne bannammwe ate era muteekeeko ebibuuzo byendiddamu okubuuza nate ekibuuzo kyendeseeyo kikwatagana ku baguba eddalu ekirala kyendeseeyo kikwatagana ku misambwa egirabika mu bifaananyi ng'omuntu yeebase agenda okuzukka ng'alina kyalaba awo ekibuuzo ekyo lwaki okirekayo baba seeki aliwa muzukulu w'abamweyana owanabbira mumumpitire kakati akatundu akakabaguba eddala tokalekaayo omwana oyo gwempise abadde agudde eddala okumala emyaka 9 era nga yayonooneka ngayonoonekera ddala naye bwe nalaba bakadde be bantu bakulu bantu bavunaanyizibwa nagambye ebintu bino biri privacy oluusi tutera kwogera nsonga z'abantu naye oyo gwolaba nkulaze mu kamera mba muyinako obuvunaanyizibwa obwenkomeredde kakati omwana oyo gwolaba mpise oyo atutta obudde bungi nga mulwadde sooka ojje kyali wange wati bakadde be nga bamuleetera ku miguwa bamukuba bakola batya naye kati omulaba oli kiriya sooka obuze ku bantu oli kiriya oli steady kyekimu kinaddawo buli kimu kiriya kakati abantu baffe timuddira omwana ono yasoma alina diguri ye naye abadde alya ku kasasiro nga buli kimu yakivaako naye wano tumaze nakumeka kati tumaze bbanga kiwano mwezi gulinga gumu ne weeks nga zizo naye kati omulaba akoze eki ateredde ankolera n'emirimu n'akola buli kimu kati yafuuka wa mu nnyumba yangamba nekasiddayo ze ngenda kweberera wano kati ngenda mujja wano nga mutwala ku muki ku mulimu kakati bwe twogera ku bantu nga batabuse emitwe abantu tubajjanjaba kubanga ffe twasamira lubaalo yasula abantu eddalu twamusamira abantu tubateekateeka omwana takugwako ddalu eyo okujjako waliwo gwosanga ayiseeko nnyo ng'ogenda kuntawaanya naye waliyo abaana baffe abali obulungi ne bw'aba ali wala nga tali wano abantu baffe ffe kye tuli mu kulongoosa mu sekita eno kwe kujjanjaba abantu ne babeera buki bulungi kyalina kyogamba tata sirina ebisinga libyogera kale weddireyo kakati lwaki tumbadde ekireseeyo manyi kinabakyalala kubanga abantu bakimbuuzizza omanyi twagala twogere nga bwe tuleeta nebyokulabirako kakati ebintu ebyo byonna tubikola tujjanjaba abantu ate abantu ne bawona era kyova olaba ndi nze nkugamba kati gwe bwewaze wano waŋŋambyeko nti ogenda kumbuuza naye gwe tolabye nga nkuyitira omu nenga nti ono ali bwati ono bwati abantu bajjanjaba bulungi ne batereera sebo mazima kakati ku kigambo ekyo mukitegedde era nja kusinga nnyo okugjayo kiki ekireetera abantu okugwa eddalu waliwo eyaŋŋambye waliwo abalaba ebifaananyi nti bamusindikira eddagala waliwo eyaŋŋamba nti waayi ebintu bino ebikozesa abantu ogenda okuzuukuka ng'owulira kyakukozesezza omusajja ku mukazi kanka katogenda wala nina muwala wange muzukulu wa jjajja wa poliisi saidi ate mukazi mukulu naye tiyagenda kuziika maama we jjajjaawo omukyala gwe bamubulamu amannya ge kakati yali ku ssomero
kati agenda okudda nga bamuziise naye bwe tubadde wano omulimu gutataagana akoze atya atabuse akolaki yagenza okusituka wanaagenda kyabaddewo ggulu yasanze jjajjaawo atudde ku buliri bwati gwe baaziika 5 years back ng'atudde ku buliri bwati najja nagani munjuntiddeyo ndabayo omuntu n'atambula n'akoma wano ne muwa banne ne bagenda mu nju ogenda okutuukayo nga tebalina gwe balaba naye bwe baasuze ku kitanda nga ku kitanda bawulirako omuntu owokusatu nyenza okutuuka wano ku makya omuwala omutwe gumuluma nnyo n'enviri gyonna baazisumuludde naye olumukutteko nenjogera ebyokukola neŋŋamba omuzimu wuuna ajja akola bwati kati nimukuteekateeka ssente bamuvuge mu motoka bamutwale Masindi omanyi eddwaliro lyaffe lirina ambulensi abalwadde tubatwala gye baba balaga kati bamutwale Masindi alime ku jjajjawo olwamugaye nti agenda kujja akulimeko kati mulamu omutwe guwona yes ne guwona kati oyo olw'okuba nti mukazi mukulu detective ali mu service sijja mubalaga mu kamera nenga wali wano kakati ensonga naye bwe muyita asobola okujja naye sijja mubalaga mu kamera olwa security ensonga endala ey'okubiri ebyo ebintu binkozesa binneebakako bikola ate kati nasoma ebyo ate ebyo nadda ne mukati waliwo abalaba ebisiikiriza zazuukuka tunula ati waliwo omukyalo omu yaŋŋamba nti ye buli lwagenda mu kinaabiro kasajjako engoye ati anaabe awulira ekimukutte mu mugongo ebintu ebityo ye kirinda era ennaku zino zasula mu ggomesi ye kasajjako bw'ati olugoye nga kirumba atandika okuwulira ebintu kakati ebizimuzimu ebyo tubikwata embeera etugitereeza era abantu abo balina ebibakozesa ebibatuga ebikola bitya tibikozesa nobukozesa abasajja bibatuga n'abasajja bennyini aloota nga yeegatta n'omukazi ono yeegatta n'ono yayeezira gwalabyeko mu kkubo kakati ebizimuzimu ebyo byonna tubitereeza ensonga ezo zonna tuzikola abantu ne batereera ne baba balungi tulina omukolo gwe tukola gwe tuyita ogw'okukwatako tukola ebintu bingi ekikulu tugaba full package yewaawo sebo nsiibudde olunaku olwaleero mbadde mu kirowooza kati kanzire gye nkolera emirimu mweraba twebaza omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe abange tufukamire ffenna twebaze katonda alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire ffenna twebaze katonda alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe abange tufukamire ffenna twebaze katonda alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire abange twebaze musoke